Okay, nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda webale kutulaba n'okutugoberera, subscribinga, likinga, sharinga, kiba kisobola okuba nga kitukolera. Nze Big Bro Jamal ow'e Nakaseke, kanswente oli bulungi. Okusinziira yonna gye musinza okuba nga mutulaba Uganda, mpozi n'emitala w'amayanja. Andi mu kamera olwaleero, ndi ne Nalongo Kitone Nampijja, mukyala Saalongo, mukyala w'abaami, kanso w'abaami, emabega awo nayogerako naye ngamba mutakyali kanso w'abaami abakyawa. Lwaki mugoba abakazi mu nju? Lwaki mugoba abakazi mu nnyumba? Kati ate ojjawo kiri eky'omwami n'omukyala. Anti ennaku zino abaami munyiiga omukazi n'omugamba ave mu nnyumba yange atambule agende. Lwaki mukikola? Ndowooza okusinziira ku nsonga ezibeerawo. Ne bwe zandibaddewo banaye mutuleke tukuze abaana baffe sibalimba. Ekintu ekyo nedda mukireke. Oluyita Nalo. Gyendi bebi oyo otya mukwano? Buuza ku batulaba. Balamusizzaako mwena abatulaba. Nze Nalongo Kitone Nampijja muko omusajja atalina mutawaana owanva Nnungi Motors oba Kitone Spirits and Wine. Kati bino wabitandika ota nti utandika kubuulirira nga nayo emyaka gyo tegibuulirira. Omuntu bw'akulaba olina w'obadde ka interview. Omuntu bw'akulaba asolooza oli wa 18 2025. Kyokka nno ndi mukulu just musajja kunkwata bulungi. Nze nyina omwana atuuse ofumbirwa. Nina omwana omuwala nga basobola omuwasa. Olina omwana omuwala nga basobola omuwasa? Nga agenda weza 18 omwaka ogujja mu Gwokubiri nga 8. Nalongo Kitone ate totwala speed. Nkugamba mazima. Olina omwana nga basobola omuwasa? Kugambye ennaku z'omwezi nga 8 omwaka ogujja mu Gwokubiri. Nyina omwana agenda weza 18 years. Aba agenda fumbirwa. Nalongo Kitone bwejogera bwe nti omba mukyamu. Ayina konsati ennaku z'omwezi 3. Tugenda kwogera ku bintu eby'abafumbo okusinga oluvannyuma. Ajja kutubuulira about konsati lwaki yakireese nga si muyimbi. Ffe tumanyi konsati zikolebwa bayimbi oba ali awo n'abantu ab'enjawulo. Ayina ebintu by'engeri gy'abikolamu, ayina ne ofiisi. Can you imagine? Ayina ofiisi zibuli abafumbo. Nze Abannayuganda bye bansabye mbadwa. Mu kutandika okubuulirira abafumbo nina ewaffe gye tubeereeyo mu ghetto. Waliyo abaana balema abazadde ne babandeetera. Kati nagenda okulaba nga kitegeeza abantu b'okukyalawo banneesiga. Ti omukyalo yasooka okugenda omwana n'ateera nga temumukubye. Nenda babayomba baba balwanye maze lemesanga abantu nga bayomba nga sibamanyi nyimirira ntegeera ne mukyamu ate njogere naye. Mu bulamu bwange sikkiriza mu violence. Mmanyi omuntu akataba nkasobola otandika nga katini bwe kati. Ne kafuda basaponsa n'osanga ekyalo kyonna nga kitabanguse. Ola akantu akaki tubadde musobola oyimiriza ne katalona bintu biki birala. Kati nagenda okulaba nga ebigambo bye ngamba abantu aba bali alawundi nze munnaye babitambulirako kuba mu Uganda wano nze nsiza olabirira abaana abawala mbapangisiza n'amayumba. Nalinga nkoledda ngenda ebweru ne wano kati nga abaana bava mu bidongo bano abaakolanga ebibiina ebigendo yimba ebyo ng'abaana abasinga bawummula nga tebalina gye balaga nga nze mpangisa ennyumba okusala amaloodi awo nga kulayo ati napangisa nga abawala bange nempangisa awo olaba ku St James awo ekyemmanga lwo mukadde naye yampangisa nga awo ennyumba nga z'abawala bange. Kati ngo bali tebasula omwo nga babeera awo wadde 10. No nze bwe mba nnyamba omuntu nsanyuka nnyo nga nnyambye kubanza okula okubeera Nalongo walaero bantu bannonda ne bannyamba nga sirina bazadde bange. Kati njagala nnyo bwe nnyamba omuntu omulala mba ndaba nga nziriza bali abakola ki. Tubabe nnyo okutuuka eyo naye omuntu awulira Nalongo Kitone okimanyi nti n'abantu abakumanyi bakumanyi ne mulimu omupya kati olwaleero ayagala okumanya Nalongo Kitone yaani. Nalongo Kitone mukyala mufumbo 14 years ayina abaana abatabalika bungi era bagamba nti nyina abaana 4 naye abo bwe mbagamba be bakulu. Kitegeeza nti abo bajja kwanguwa okugamba nti omulala Nalongo muleke kati bano bakyali baki bato tebafuluma geeti naye nga nyina abaana bangi kubanga mwami wange musajja muzaazi. Oyinamu n'abatali abaana babajja basigala bange lwa nsonga abaana abo baganda b'abaana bange. Ate baba beddira bw'aba yeddira ngonge baba beddira ngonge baba yeddiranga baba beddiranga which means nze owenti sina bwe ngenda beera muganda waabwe nsigala ndi maama. Kati nyina abaana bangi kubanga gwe bamuzaala leero abawange. Nalongo tuddawo ku side entertainment abayimbi bangi abasinga abakyala obufumbo bubalema kiva kuki abantu ab'ettutumu okubeera nga balema okubeera nga batula mu maka gaabwe. Omanyize nayimbako
Nze muzeeyi Kiwa yanjigiriza okuyimba nayimba okumala emyaka 10 n'engwa kati bwe nagwa gwe wakyerekamu nti wagwa oba wali oyaga nti yagwa nze nawulanga bagamba mukayimba akapya yagwa engamba nze sijja kugwa kangende ntegeka ebidongo byange nenerawo otegeka endongo zange bwe naava mu ndongo zange nkole emirimu emiki nenfuka business partner Nalongo Kitone am a business woman nkola emirimu mingi kasa kibanga kivaamu ki sente kuba nyina obuvunaanyizibwa bungi kiki ekireetera abantu ab'ettutumu okubeera nga bali mu bufumbo naddala abakyala mbadde nakutandikirawo abantu abo ettutumu lino oliraba woobaliranga entegeera y'omuntu olibaliranga ku muntu sereebu erinnya n'obufuzi ebyo ebintu bisatu entegeera y'omuntu obanga ogipimaapima ogipimiranga ku bukulembeze tutumu ne ssente obukulembeze tutumu ne ssente ebyo ebintu bisatu abantu abasinga bwafuna keeki asobola obafuukira pulobulemu tekiriko omusajja oba mukazi wabula kati bwekisanga omukazi wapa abakazi tutwala entegeera yaffe banzibuzibu kati ate bwekisanga omukazi nga teyakuzibwa bulungi awonzika tasobola kuba musajja kitiibwa kubanga enduulu eno emuwaga bwekisanga omukazi nga teyakuzibwa nnyo bwafulumirwaga bannange Nalongo wuuyo boddeeka ng'otuula ku Ssaalongo ng'owanika akagulu olw'okuba enduulu Nalongo ababoda batavumula bakubira ku ng'ombe Nalongo waffe wuuyo abantu abo bakwagala naye tebakuwasaako oluganda olwo lutegedde mwebale kunkubya nduulu nakunjagala nennyina eyampasa kati bwenzirayo amateeka n'okwakuliza ku geeti wali bigobererwa bino ettutumu likomya ku geeti kati abasinga ettutumu bayingira nalyo mu buliri bafumba nalyo emmere n'abeera kati omusajja lwawulira ng'aluuzinze ekigambo ekyo kibayita respect waka alina okwesonyiwa kubanga bo banoonya kitiibwa ne gwolaba nga mwavu gwe akyamuyina ng'olaba by'omugamba byakola akyalina kyawala tannakituukako Wange yes singa mala ne bukyanga singa bunaakyanga ekyo kyabadde akubalako amaze okukifuna bweba yali mbeera nga kati asobola okwebeezaawo afunye omulimu ajja kukyawa kyovulaba akagambo kali tekagenda kukoma mbu kale oyo tubonyebonye tuvudde waki tuvudde wala muvudde wala kituufu naye bulijjo omuyisanga omusajja bwe yeetaaga okuyisibwa muyinza ba muvudde wala naye nga wamuvaako okumuyisanga omusajja omuyisanga akalenzirenzi kokola ki koyamba kuba gw'olinamu ki kasente omusajja oyo kasita kano akategeera kanadda nti amwe maani mukwano ajja kulekawo anonye omuwalo ekitiibwa olina ettutumu ajja kwetamwa agambe kabulanga n'erinnya ne ssente bisigaze kanonye omuwala atunda kyayi anampa ekitiibwa ng'omuki ng'omwami buli musajja gw'olaba anoonya kigambo kye bayita respect awo wennyini omukyala kati sayidi y'omukyala kyoyinza omusibirira nga gwe Nalongo kyensobola okugamba abakyala abalina ettutumu ne akasente nga balinamu akasente kyensobola obbagamba nti omukyala alina ssente ogenda kutuuka ekiseera ng'omusajja okwebakako omusasula kigeme nga tekinnaba kutuuka mu bulamu bwo ogenda tuuka ekiseera ng'omusajja okugyewo nga ffe tubakubya n'omutugamba sirina transport yabawala bibagamba abalenzi so kompeezeyo transport bagenda teeka obigamba abakyala ng'omulenzi wamulabye omulenzi omwewulira okufa omulenzi w'amaanyi bw'atambula bw'alinga Ssaalongo bw'aggumiza ku ttaka n'ogamba mukama akugamba enno nze gw'olaba mbadde nnyina pulogulamu ekya bakama bange bantumye ate bantu abansasula emitwalo ameka kati sinza yimiriza genda Jjinja olw'okuba owulira omuwulira owunzike ng'ojja sasula trip eyo asigalewa mugere mbulire nenga oli osobola okukigema n'obaako omusajja gw'ogumiikiriza nti this is my husband ekyo kiba tekyonoonya ate awo wetulaga singa abakyala tebeddeko mugera tuka nga abalenzi mubagula buguzi naye ng'osobola okubaako omulenzi gw'ogumiikiriza n'ogamba omusajja wange ono talina ssente naye kamuwa ekitiibwa kyalina okufuna ng'omuki kubanga singa ssente zo baali babaka nazo singa omulenzi oyo tomunoonya singa ettutumu balifumbirwa singa oli seefu nnyo kuba oliyina akabonero akalaga nti lirina ekyetaagibwa ekirala kwe kunoonya omulenzi ataliyina weebake naki yobake naye
kati kyekikulaga nti etutumu n'omulenzi byanjawulo nnyo tebikwatagana. Big Brother Uganda webale kutulaba n'okutugoberera subscribinga genda mu comment section olekewo obubaka tewerabira banafu aba Century Property Real Estates Uganda Limited bakugamba nti genda ogule plot million mpaka ku bukadde bonna bw'oyagala mu nguudo zonna zoyagala ate nga banafu aba Victory School of Beauty and Hospitality Management bakulinze bakuteeketeeka olw'ensonga nti nno ebyemikono bye bakulembera wano mu Uganda ate nga bakwaniriza basanga wali nateete okulinaana poliisi webale nnyo webalire ddala ne banafu aba Big and Bigger Vocational Institute basangibwa e Kasubi Embarara ne Nakaseke of course balinawo branch Beyune era essimu ezo zolaba osobola okubeera nga ebintu bitambuliza ddala bulungi nnyo weewale abafere ebintu bingi ebiri nnyo naye nga tufaanaganya amannya Big Bro ndi mulala nnyo Jamalu mulala wali abagamba eyo manager Jamalu ono yansabye ssente nze sisaba ssente omuyimbi sisaba ssente omuntu ayagala mujjako interview no please oyo Jamalu mulala nnyo not me webale nnyo webale ne tiimu yange tennakikola because tuzzeemu buzzi eno kyano mwali mugimanyi yaliwo tuddamu buzzi webale nnyo webale ddala ndi ne Nalongo Kitone alina concert enaku z'omwezi nga 3 ku Tavern Woods table ya mitwalo 3 ya mitwalo 5 VIP mitwalo 2 ordinary mitwalo omusomo gw'abakulu musomo nasaba bannayuganda nga babeera baŋŋamba Nalongo twagala tukulabeko tebajja kujja wabaze nokundabako gali maka g'abandi ne mbagamba mumpe woofiisi ne bagimpawo Emmengo ku Muteesa wano baani abako munnayuganda yankubira essimu n'apangisa ennyumba Nalongo yes ate no na mukyala bamuyita musawo Kuluso nagamba somesa abantu yes n'agimpa no kati nekya concert ne babeera nga baŋŋamba ne mbagamba sobola ntekanye ebivu ne sobola kubanga nze nategese show ngalite nyino somesa abaki nembagamba waveyo omuzira kisaategeko omusomonzi omuntu nja kukola ki nzije nsomesa era David omunajja nagamba ngenda guteeka ku Tavern Woods kati nkunga abafumbo mwenna abakyala n'abami mwenna mukole ki wetaaga abafumbo bokka mujje oba n'abasuubirwa bensookerako buli muntu akola bizinesi aba ne kyatagetinga nze bwe nali nzija mu kiriro najja kuyamba baliyo obutasulayo baki baana kati bennyina osooka okuyita awo n'abagendayo nammwe mukole ki mujje abo otegedde oyinaso bonna mbayita naye bwe mba mpita omukyala ndetera omwami bebasinga ennaku omwami yes ndetera omukyala kati nammwe abagenda mu bufumbo nga mwetaaga okumanya ebibayo n'ebikolebwayo nammwe mukole ki mujje buli mukyala yenna mulina abaana abatawulira abo ab'emputu mubandeetere omukama yabampaamu talenti Nalongo nina akatambike nawuliddeko awamu ng'olinga annyonnyola oba abuulirira bakadaama tubayita bakadaama naye nga bannyinaffe abali abamu babayita bassekadaama alala baganda baffe abali bakuba erinnya lyakala enkozesa gye bakozesaamu abantu be balese e Uganda ne basindika ssente ne bababba Victory School of Beauty and Hospitality Management ettendekero erisinga okubangula mu mirimu gy'emikono tutuusa okunyolwa kwaffe eri abazadde olw'okutataganyizibwa ekirwadde ekya COVID-19 nate tubategeeza nti twazzemu omulimu gwaffe ogw'okubangula abayizi abawala n'abalenzi mu mirimu egy'emikono era okwewandiisa n'okusomesa abayizi mu masomo ag'enjawulo kwazzeemu nga tusomesa abayizi mu misomo ng'okusala n'okusiba enviiri ebyokwewunda okutunga okufumba okuweereza abaana abo kyampaliriza nadde gy'anoonya oyo pulezidenti waabwe kuba abasinga bagamba ababba kati mbadde mulinako obukyayi bungi n'obusungu ne ng'aka munoonye ndaba abaana bano beetaaga kuyamba omanyize mu bulamu bwange sijaji nga muntu gwe sibeerangako naye mala mutuukirira kati byaŋŋambye kwe nsinzira omukola ki omujaji ng'oba bituufu oba si biki oba si bituufu naye abaana abo mbogerako lwa nsonga nnumwa bakolera ssente ntono nnyo ate abantu ne bazibabbako bo ne babeera bulungi nga bazikola bali buki kiva kuba Nalongo omuntu okubeera for example nabeera Dubai wa Saudi Arabia nasindika essente omuntu tamumanyi tamulabangako naye nga besinkanye ku internet lwaki osalira omusango kyensinza okutegeera ekibabbisa nsujju okwegatta bwe batuuka mu nnyumba ko bafuukira okwegatta ensujju ne zibatabukako kati ensujju ate bazisolvinga batya ne batandika zirikodinga mu butambi ne baziweereza abasajja kati abasajja abo olw'okubatiisatiisa obutata bwerere bwabwe ne bababbako byonna bye bagenda okukola ki okukola kati nempunzika nga ngenda kweyongera omulimu ku gwe mbadde nnina neeyongereko omulimu ogw'okuba nga ngenda nenjogeranga n'abawala abo nga tebannava wano abali wano e Uganda tubayambe tebabuuliddwa kati bw'atuuka eri omukwano bwe gumuluma
awaayo buli kyayina n'avaayo nga talina kyafunye nga tamubakomawo balwadde n'abamu bafiirayo. Nalongo ki kyogenda okutaasa omwana oyo? Abaana abo kubanga avudde wano eno n'agenda oba oliawo boyfriend yamukyawa agenze n'ennaku ebatuuka yina afuna omuntu amubudabuda ku intaneti online ne batandikira awo. Okubudaabudibwa si kibi. Wabula ngenda kubawa terms and conditions. Yes, omuntu bitya byo talina kusukka yadde oli mu kubudaabudibwa kuba abantu abo bagenda simbeerera. Baba bayagala. Lwaki olowooza nti ono gw'osanze akubudaabuda ogenda okufa naye nga ne gw'obaka naye mu physically yakulema? Otyo? Kyetaaga abantu abo. Nze nyina abantu bangi bensaze nga amaka gaabwe gafuddirwa butafuna muntu bambi amubuulirira. Nga si mubi. Naye yalina endowooza ye nga ye kyalowooza kye kikola. Kumbe kisaanyawo buki? Busaanya. Ekizibu batambula ne bava wano nga tebasomeseddwa. Yes, kati bano naso ngenda kuba kwewangayo buli lwakubiri nvuge nga nsinkana nayo president waabwe tubawenga information ku social media biki bye balina okwewala bali abagenda nga sifunye mukisa gubakola ki kuba abaana batukayo ne balaja naye mbase tetuyambye kayanja tatuyamba balababa kati njagala byonna tubimenyewo tulabe bayambiddwa batya naye nabo bayiga okusiima abantu abakola ki lwaki abana Uganda tetusiima bannange. Omusajja mutuseko nangamba bibadde byamutamanga n'amaanyi gamukola ki? Gamugwamu. Yakoowa kuba tebayamba amaani bamuvuma. Gwavuma olwaleero olemesa bali abakyaliyo okufuna obuki? Okufuna obuyambi. Nsaba tuwuliziganye tuleme kulyetingangawo obukyayi bwe butabadde biremesa abalala ofuna obwenkanya ate nga omuntu asobola obbayamba n'agaana buki? Bugaanyi nagabintamye nga tamina kyakumukola kuba tewali amusasula. Okay. Tweyanze nge sabosibule abatulaba alabya Big Brother Uganda bali akujja kuddamu olulala ojje tuweyo n'ebigambo ebyabafumbo okusinga oba osinga otegeerawo nnyo. Abakazi tulina okuza abaana kino kikwekweta akuna mukyeso teri kusuula abaana blood. Kale abalabi ba Big Brother mbeebaza okuba nga mubeerako ne musubscribe. Waliwo asuula omwana ng'ayagala. Waliwo asuula omwana olw'okuba omutima gwe munafu. No. Waliwo omukazi ekimufuula omuzira kulwanagana n'ebyo bizibu bijja nga bitukola ki? Nga bitulumba. Si buli kintu kijja kiwutamira mu bulamu bwo nti nze ekyo kintamye n'omwana kamulekewo ntambule nkole ki? Kitegeeza ojja kulekawo abaana ensi yonna. Waliwo ebintu byonna oyimiriramu ng'omukyala n'ogamba amwe powerful woman kino nyino kimegga nkuze omuki? Omwana. Yes, waliwo obuzibu otalina kuwa nnyo platform. Omusajja atuukayo ne yeesootinga n'akomawo ng'alaba gwe wakulekawo oli weeyagala oli onywa ate omujjukiza nti ze mama w'abaana bo wendi wano. N'amaana dda ne mukuza abaana. Sibula batulaba. Mwebale kubeerako munyiikire okusubscribinga n'okusharinga tuyambagane commentinga ekizibu ky'omukyala ndaba ng'olieyo nga tunasula abaana bo nkubira essimu. Omwami andaba olina ekikunyiga nkubira ku ssimu. Essimu yange ngikwata buli we ngiwuliridde bw'okuba ng'eri bize tokooweera sigala ng'okola ki? Kubanga Abannayuganda bankubira bangi. Eri 0757536334 mbalinze nga 3 ku Tabani Woods ogw'omukaaga. Tweyanze nge nja kumuuza even before Tabani Woods tweyongere okunyumyamu nze Big Bro Jamal subscribing nga liking agenda mu comment section olekewo obubaka message yo nobo lyawo kibuzo kyagala obuuza Nalongo asobola okukuddamu. Akume atakumira mpoera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangala. Amina.